Mwami Kimuswaga ekiwandiiko ekyo ekiri waggulu kiva mu balooya bange bamusangala advocate nga nkuwadde essaawa 48 odisclosing results ezo. Twagala kopi za results ezo DNA gye wakola. Tusaba ku kopi eyo gye wakola. Njagala ogipostingeko ku Facebook totya nkuwadde olukusa. Omale ogitwali mu balooya bange ekiwandiiko kuliko ennamba zaabwe. Essaawa 48 senga ziyita nga tonnampa ezo results. Ngenda kuba nkugulako omusango gwa defamation, child negligence, obutalabirira mwana. Ngenda kubanga nkugulako omusango gwa minor privacy misuse. Naye senga omala okutuwa eyo results, I'm ready for another DNA. Ngenda kola second DNA nawe ngomaze otuwa DNA eyo eyasooka gye wakola kansubire ku myaka 48 gy'olina osobola okipinga ekiwandiiko ekiri sensitive bwe kityo. So mbadde nsaba otuwe ku results mu buntu bulamu. Nsigadde wano nga yenze online parent era nga maama ali mu ssaga. I'm accepting the second DNA tuweeko ku yiyo. So second DNA it means tujja kuba tukonfaminga Sepuya tujja kumulaba nga gwe owedde. Musibe bulungi mweraba. Sibe waawo ye mukyala amanyiddwa nga Shanita Namuyimbwa naye nga abasinga obungi tumanyi nga Bad Black. Ensonga za muwala we amanyiddwa nga Davina. Bad Black yavaayo yali ku live emu n'ategeeza nti taata w'omwana we tabadde taata omulungi era yali amukondeminga. Ani gwe twogera ku mwami amanyiddwa nga Kimuswaga. Ate oluvannyuma Kimuswaga yalaba akatambi ako n'akola post yali ennene nnyo ku Facebook page ye n'ategeeza nti omwana ayogerwako si wuwe. Omwana oyo waliwo we yalwala n'amukwata n'amutwala mu ddwaliro n'agamba omusawo tumuggyeko DNA era mbu n'asuubiza omusawo nti nze sijja kwogera results nga we ziri, kijja kusigala kyama kyange. Era awo we yategeereza n'agamba nti omwana gwe bamusibako si wuwe. Kakati Bad Black avuddeyo n'agamba nti ye takiinamu obuzibu, amanyi nti baamuwa ekiwandiiko ekyo oba DNA results nti akole ekintu kimu abe ng'agenda ku mutimbagano kwennyini we yateeka post ero apostingeko results ezo ze beetaaga. Era agambye nti singa wanaaba takikoze within 24 hours ye ajja kubanga amusuuwinga mu court. Bino biranze ate mukyala Bad Black omumanyi tasaagasaaga, ayogera ebintu bye nga byakusaaga naye abeera mu malirivu. Ye mukyala gwe n'akasanga mu Uganda muno ayogera amazima 100%. Ye Bad Black. Spoon agiyita spoon, fork agiyita fork. Era bulijjo azze kuva amabega ng'atugamba nti Davina alina abataata babiri nti ku baami ababiri bano teyeekakasa taata w'omwana omutuufu. Kyeva olaba agambye nti Kimuswaga aveeyo alete results, wanaaba results ezo ng'azipostinze then basisinkane ne bannamateeka bagende bakole DNA ey'okubiri oba n'asanga omwana nga tiwuwe. Ate awo addire omusajja mukulu amanyiddwa nga Ibn Sebuya. Ono yaliko musambi w'omupiira era ng'essaawa ya kakati alina obutuuze mu Sabia. Awo we tuli kakati essaawa eno. Ewa Bad Black ne Kimuswaga atudde ku lutalo lwa Full Figure ate ne Winnie Wamami. No tayogedde ku Winnie Wamami yekka, ayagala in fact akobodde ne UCC mbu ku TikTok awo kitokota nga si kisaanikire mbwe ina okuba nga erina kyekolawo. Kati n'ontekawo ne Winnie Wamami bankwana ne bamulekawo. Look at me like a face. Sinza alina omuzigo kati muwulira mufa bwe nalungi waneta bana nange saagala Katonda yampa tinze Katonda yampa ne bompalana sifa yona nzaka ibaka natume sina budde kwabo abefite bangi nze nkola byange sente nfuna zange abasajja nina bange ate sikwata musajja nasiga kye kiwanda sisakwata musajja nakuddira wallahi yamunda ira allo wekitiibwa tekisoboka ene umanga transformer Bunagwa takomyawo
nakobola ne UCC mbu basimanyi babakoya abaana bano. Njagala kunenya UCC nga tannaba kwogera ku mainstream naki ku TikTok kuliko abaana nga bolawiriwa mami kamogene erinnya bakoze kyamaanyi okwonoona bawala bannaabwe nga babalaga nakana akawala ke bale bagamba ndi kayimba naye ziri kayimba sibimanyi kagenda ku social media kaliwa mwana bagamba muyimbi ki oba pinki biki nakugamba nze okuyimba kwa wana abayimbi abasinga beetunda namba y'abayimbi abasinga tebayimba bajja mu audience eyo nga bw'ojja ba audience nke baddemu abantu 5 abasajja baba bali mu 100 8 kyo kijja kumwambala oye mukyala full figure simanyi beef eriwo wakati wa Wino wa mami ne full figure naye kati ndaba buli example gyawa empisa embi buli kimu ekibi kiri ku Wino wa mami simanyi nnyo naye byonna ndowooza tujja kuba nga tubitegeerako maaso ate munnange ensonga za mukonjota sera wamu ne ani gwe njogerako aneeno Mama Alima Namakula beeyogeredde ebisongovu weewaawo omukonja namulabyeko era nti yatandise n'okuba nga afulumya ennyimba empya naye bali mu kweyogerera ebisongovu ne Mama Alima Namakula era Mama Alima Namakula yavudde n'agamba nti gwe kavubuka gwe tolowooza nti ojja kunnemesa n'erinnya lyange ojja jjonoona lyenkoleredde ebbanga wangi naye Mama Alima gwe byebigambo byeyogera tolabira ddala ng'ekitiibwa kyo kyonoona gwe tokwatibwa kisa kitiibwa kyo kyolina kyogenda kunzijjako gwe kalenzi gwe ne bw'oliba oyagala otya togenda kunzijjako kitiibwa kye nnina emyaka gino kyokka omwaka ogumu gwokka gwombeereddeko bweti n'otandika okugamba nti nina emize emibi nga sigirina kalenzi ebigambo byoyogera tolaba nga omuntu yenna akuwuliriza bannange buli akuwuliriza akumanya obubbi n'obuyaaye ate kati mami atali mu bibbi atali mu yaaye mami okooti sebo wange loya wange ajja kutwala mu kooti bagenda kuzuula oyogere buli muntu yenna yakutwala sente agala kumanyi kooti yeno gyova tuuza mami mu recording swagala mukunjayo wakanye byayogedde bane mukunye kadde tekaddeyo kumalira kalenzaako kafunye sente naye ogamba nti nno mbu federation yetwala association ezo zonna mbuzerako nali nzeko mu federation nali mpaddeko aba federation sente zange wali oyagala manje mbu bemba ntwala ne mu kooti. Did I ever give my money to any federation member? Mami, togenda kunkola bwotyo. Mami, togenda kunkola bwotyo. Mami, nkukozesa ku bwongo bwange nawe nandibadde mami. Nedda mami, tewali ali kumpaga, teri ali kumpaga naye amazima galenganga mazima. Beera mwerufu. Bukira omulala. Tojja kunfuna musi. Beera mwerufu. Tugenda mu federation. Why do you force me to go to the federation? Did I ever give my money to any federation member? You just wanted your kunkozesa ensobi. Yasasula. Nankula bubi kubanga nkuwa ekitiibwa ky'obwamaama naye kankuleko giro yomba kubanga sisobola kuyomba na maama wange sisobola kuyomba na mami. Omukazi nganzo kunteko okwogera na kavubuka ako mbanzise nnyo kuba kavubuka kabika yaye mami tekagezi Eka Mama Alima mujjeeko ku respect yetu muleke ekitiibwa. Ebyo olwo olutalo lwa Mama Alima Namakula wamu ne Mukonja Atasera tusuubira nti oba oliawo bajja kutuula basetolinga ebintu byabwe. Omukyalo oyo Alima Namakula tumwanyo respect nnyo kubanga munange bannakazadde b'eggwanga ate era erinnya lye alikoleredde ebbanga. Oba oliawo waliwo ebitatambula bulungi
bye tusuubira nti bayinza still okuba nga batuula ne babigonjoola biremu kubanga ate bituukaawo wetubirawa mama ali mabadde bamuconnectinze ku live eya TikTok tusuubira nti anyway kyona kyekiri tusuubira nti bijja kuggwa nga tweyongeddeyo waliwo abantu bavuddeyo nti ne basiima omukulu Edirisa Musuuza aka Eddie Kenzo yavuddeyo oba yakoobodde oba yayise omwana mulenzi eyakola sawundi nti laba yeeno labako bulabi naye togula yamuyise namuwamu mbu akasente mbu namuwa ssente ayongere mu bizinesi oba oli abe ng'afuna ekifo ensonga ki bibino saagala kumwogerera nnyo naye ensonga yino Eddie Kenzo alina omutima omulungi fantastic mu mawulire ge tulinawo Eddie Kenzo olunaku olwaleero yagenze n'ayita omuvubuka eyakola sawundi eyo omuvubuka ono kinajjukirwa nti emabega yonna badde atambuza bigatto Eddie Kenzo yakutte sawundi eyo n'agiteeka mu kayimba ke akapya labako bulabi naye togula emaali nyina ntono saagala bagigula ya siina budde naye tompapya tompitayitayitako saagala babigula engeri gyekiri nti tugezaako okulaba nga tulwanyisa copyright oba tugezaako okulaba nga tuleeta copyright mu ggwanga Eddie Kenzo yamanyiza era yakitegedde nti yakozeseza akagambo k'omwana mu luyimba kwe kumuyita ne batuula ku table nga ye president wa federation namuwayo ku ssente enkalu namuintroducinga mu bagagga banne namuwayo ne capital ssente ez'enjawulo ezigenda okuba nga zimuyamba okuba nga atambuza obulamu ekyo kyazze lwakuba yakozesezza akagambo kali mu nnyimba ze Eddie Kenzo mwana Katonda ayongere okukikubalira gayi gwe blood oli wakabi ono gayi ensonga emufuula okuba owakabi alinamu kye tuyita international ethics ye muntu alinnye nnyo ennyonyi international ethics zimulimu amanyi music bwatambula ebigambo ebitrendinga abikozeseza atya n'okusasula abo ababireeta mwana big up on yourself kiba kirungi omuzungu agamba nti you should give respect where it is due tumuwa respect omukulu Eddie Kenzo olwekyo ekintu kye yakoze okuba nga ayambako omwana oyo n'atumbula ekitone kye n'okubanga bambi nti yasobodde okuba nga amuwaayo kamuwaayo asobole okuba nga atuula mu kifo kimu akole bizinesi ye etambule egende mu maaso nga tuvuddeko Eddie Kenzo jjukira bagamba nti okugaba guba mutima si buli omuntu agaba ate era tulina abagagga bangi waniino mu ggwanga Uganda naye ng'omuntu tagaba n'obeera n'omunaku naye ng'agaba kyekyo kye bayita nti waliwo okubeera omugagga naye ng'oli mwavu nnyo era osigala mwavu ate abo be tulina abangi nga bagagga n'ayitawo n'omuntu n'agamba yeeyo Mukama yamuwa naye nga alina actual sense mu mutima nga munaku muvundu nti n'olukumi olwakuwadde lujja muluma paka ate nga waliwo omwavu bambi naye ng'agabirira oyo abeera mugagga nze ku lwange abo bempita abagagga oyo nga talina naye ng'alina katono naye ng'akagabirako oyo abeera mugagga ate omugagga munnange ng'ayina naye ng'okugaba kwe kutono oyo abeera munaku nti n'owaakuwadde omutwalo gumuluma oyo abeera munaku tweyongereyo ate munange nga tweyongeddeyo nalabye Nalongo Kitone ng'aviiriddeyo mukyala SB4 bannange bibino naddala ku basajja abakola mu mativi mmwe bannamawulire muyina abakazi ba myaka 65 wawasa wa 28 kubuzaabuza balabi naye ensi yeebyo ekiraba nti mukazi wo n'oli tebakolagana kubanga tebalina we basinkana tebalina we banyumiza anti sikyateeka nti mukwano gwange alina bba mukwano gwa waliwo omukwano alinga omuzadde bibiri byanjawulo waliwo omuntu ali mu kifaananyi nga kya maama era nga naye bw'oba otulodusinga mu bantu alinga ani maama oyo alina okulabikako ne mukazi wo mu ngeri yonna kubanga abakuzadde n'oli abamu lwaki azaalako gwe wekka lwaki gwe obeera naye wekka kati olw'okuba nti obujja ntebwebulizaayo nga tuvuddeko eyo munnange ensonga y'essente z'ebisi yagenda ereese obuzibu era abaana bagamba nti mu butuufu gavumenti etuwe accountability lwaki esente ezo zibadde baziteekawa nga babadde bazibasindikira buli mwaka era ne bazirisiivinga abaana bakambwemuko ate nga batuufu
Government ya Munyamunsiko twagala budget ya kisiyaga mulidde ebisiyaga okumala ebbanga n'ebbanga mubisibye ku president waffe obudde buno musirise ensema z'okubaanika nti mukulye ekisiyaga muli bannamba emu kati musirise babuloga ba NRM muveyo mwetunuzeemu kamera mubanje sente z'ebisiyaga Kibirige media njagala ku sente za kisiyaga babadde babawa sente z'ebisiyaga bannayuganda mutusibako ebisiyaga kumbe mubiriireyo mu makomera ba political prisoners mubakwata ne mubasiyaga nange mbadde neeraliikiridde nga Kibirige munkwatako mugenda kunkutamya mu mpisa omusolo ennyuma Allahu Akbar ani gwe mugenda okusiyaga nze Kibirige kati twagala budget ya bisiyaga nga temuna bakunda kisiyaga musoke mumpe ku sente z'ebisiyaga zimbadde mulya okumala ebbanga n'ebbanga mbisiya ku president waffe mumuyise buli kimu nga wali omusiyazi nga wali biki kati twagala budget ya bisiyaga government ya Munyamunsiko laba Museveni bwafaanana atunula kisiyaga kyereere musiyaza abantu baffe mubamazeewo Andrew Mwenda twagala budget ya bisiyaga okitegedde kwesimanya muwoozi twagala budget ya kisiyaga temukikinako mannyo tako sindika mutwasendeza ebisiyaga twagala embalirira mubadde mubisaasanya mutya ssente mubadde amalwaliro galiriddawa mutuwe embalirira y'ekisiyaga sente z'ekisiyaga tuzaagalako naffe tuziryeko nga temunaba tusiyaga tuteekawo ennyuma yaffe ne mutusiyaga ku kifuba nze Kibirige mbadde neeraliikiridde mugenda kunsiyaga kati mugenda kunsiyaga sente baazibajjeeko temugenda kunsiyaga twagala budget ya kisiyaga okumala ebbanga lino lyonna gye muze musiyaga bannayuganda twagala budget ya kisiyaga mwe babuloga ba NRM muveeyo muteeze erinnya lya president waffe mumusibyeko ebisiyaga okumala ebbanga ddene tugenda babanja sente z'ebisiyaga njagala ku sente za kisiyaga omukulu pengepenge avuddeyo ku nsonga ya Bad Black ne Kim Swagger bannange biibino saagala mumwogerera Bad Black ono nze nafuna ku mukisa okumumanya nga taninafuna ssente neefuna ku mukisa okumumanya nga alina essente era nali mukwano gwabwe babiri ye ne Medi naye nkusingira ddala mukwano gwa Medi ne Bad Black era naye era Bad Black ne mmulabako ko ng'agenze mu kkomera era nga tukyali tuti Bad Black n'ava mu kkomera tukyali tuti ne bwenjogerera kati tukyali tuti oyo mwannyinaze namuyimba oyo mutobi munnange mawaya munnange tulibeera tuti gye tuliva ne tuliraga sirikyawa Bad Black tali nkyawa Kim Swagger nawe bwotyo bw'oli kutigoma bidongo tuzinye bakazi tufufe barasita mu kibuga abanyirira twekoze obuntuntu Mukama akyatukuumye Kim nziramu Kim Mukama akyatukuumye nkwebaza nnyo okubeera nga Mukama akyakukuumye ate ng'omusinza alhamdulillah oba Yesu yeebazibwe kino kye muyitamu kituukidde ku buli muntu yenna kuba nti mwe kibayambe mulina amannya abakazi bangi bazadde abaana basiba ku basajja abatabazaala bwe temumanyi kye mwogerako mukyali ku Bad Black ne Kim abakazi bangi bazadde abaana mu basajja ne babasiba abasajja nga si be babazaala abasajja bali eyo baweeredde abaana mpaka ku university ne bakamutema kulasiti nti nno oyo gwoweeredde akubye emisomo oluku mutwe si gw'omuzaala ku ssente ya Uganda nga woogimanyi ku kutoba okufungiza nga abasajja tufungiza mu mpewo obutiti omusajja bwagenda okunoonyamu essente n'atandika n'omwana from scratch baakamumuleetera muwere wa lunaku lumu n'amuweerera mpaka kasozi oba mu kufumbirwa n'oweerera omwana mpaka bwafumbirwa omukoddomi okujja otwala omwana ne bakukutema mu kidaala nti oyo nno munnange teyali wuwo taata omwana najja ng'awuba empala ataasobola kubeerawo naye nga gobaddewo nga taata ne bakwanjula nti nno munaye njagala kakutema sigoozaala omwana oyo nga bamutwala oba nga amaze emisomo gye ti ekitonde ekikazi nze nsiiba ngamba Katonda omusajja yatuwa bwijja sitibirevu na misuwa ekitonde ekikazi kikambwe this is why engoba empologoma enkazi yeyigga fe tukuuma baana eno yensonga lwaki enkazi nkambwe togigwangamu ogwangamu nsajja ey'amalivu oyinza owona togwanga mu nkazi teri muntu agenda kuteeminga kitonde kikazi azannyisa omukazi aba azannyisa paasi omukazi asobola ossalawo n'akola ekintu
nga tafuddeyo banandaba batya n'akikolera omwana we gwasindise n'agamba gwe nkugabe bukiri ekikadde sisi kye bakuzaala mugenda bantu tebakusobola bakuzaala bano baavu banaku Badi Black azaalangira Kim obunaku Badi Black azaasomera Kim okubeera smart wire Kim okubeera idola nga Kim ali hambo bwati ali ku kyamwana nze taata w'omwana Davina nze taata Davina nga Kim ali bwati for 13 years Kim abadde bwati kyemmanyi ku Kim musajja ali hambo kyemmanyi ku Badi Black mwannyina ze mawaya ne Badi Black avumye Kim emyaka 13 ku internet kuno nga nawe muli bw'owulira olabira ddala omukazi ekimuvumya Kim kubwala muwezadde ne Kim tafaayo asiiba mu mabaala nga Badi Black muli nawe tosobola munenya kuba abaalaba nawe waba avuma Kim ogamba neka avumemu ku Kim abasajja bangi babikola nnyo kuba abasajja tubikola nnyo ntufunyisa abakazi embuto ate naffe ne tutafaayo omukazi n'atoba n'omwana kati Badi Black ebbanga lyavumidde Kim swaga nga toyinza kunenya Badi Black kuba ogamba naye omukazi singa maama ate omusajja ekyekimunyosa zimoweti zisiroko zishades of spade kuba Kim w'amalalamu Kim ayagala ebintu by'ebbeeyi ate fashionista ayambala engoye n'azitobeka buli kala nawo za mu californication anti oyo mu fashionista e Uganda big up on yourself Kim oyagala nnyo eby'ebbeeyi otambulira mu bulamu bwa bbeeyi osiiba mu nnyonyi America Indonesia Bali South Africa uyo ozinye mameto oli muntu wa bbeeyi kati Badi Black ayina embeera gy'abaddemu nga tanyeta kizibu omunene olw'ensonga gwobeera weekyange eno oli mu spotlight naye nga balaba omukazi single mama struggling ate nga alina omwana wo kati ebbanga Badi Black lyakuvumidde kibadde kizibu nnyo ffe okugamba nti Badi Black omusajja tomuvuma kuba kibadde kirambika walunwe nti gwe taata w'omwana Davina wano nno nga wenjogedde ku linnya Davina lyabali lyasooka otwala omukisa guno okubeera nga mbagamba mwenna nga bemugamba nti muli bazadde ba mwana oyo nti bannange nga kitalo nnyo ddala kitalo nnyo okufiirwa ekitiibwa ky'omwana wammwe bujagenda maaso ng'akula mwekyo mukirabanga ekyokusaaga okuteeka omwana mu mawulire Eva omwana kassa mu mufuulo ow'ekiwagu ng'onaasika e Bulaaya tulina kye tusoma kye bayita mental upgrade and stability ekyo bakisomesa buli muzadde yenna nti omwana yenna ayinza okukula naye kisinga okutawaanya omwana bwe bwongo bwe bwangu bwakkosebwa ebintu ebiri ku internet Davina ali bisoma mbaddira muleka video ka Lucifer kano Davina ali kalaba ndiko jawe Lucifer ali abulira bazadde bange nga banga banange ebiwagu taata oyo no taata oyo oli kibi nnyo ku baana eno nno message mbadde njagala egende ku buli muzadde atali Badi Black atali Kim nga video eno ogiraba wali okayanidde ku mwana nga video eno ogiraba wali ogenze kukola ku DNA ey'omwana nga video eno ogiraba bali bakusibye ku mwana nkukakasa nti buli wogenda maaso ng'ensonga z'omwana oziteeka ku media oba ku TV oba ku wantu wonna wonna ewolukale kyedamaging omwana kitwala obuvumu eri omuzadde yenna alina amagezi oba alimu ensi okugamba nti ku lw'omwana because of my child's mental stability kansobola okubeera ng'omwana ono mu protecting okubanga takosebwa gy'anaakula okulaba ebintu bino mu media abazadde batono nnyo abalina amagezi ago kitwala omuzadde oyakuzibwa kitwala omuzadde omugezi kitwalira ddala omuzadde alimu okufumittiriza nti bino bye tukola nga twesika emiguwa omwana yabonaabona first and foremost njagala mwenna obbategeeza nti Davina will never be the same. Yes, views tuwogera tukola komenti tubateesezaako era mutubafudde emboozi kuba mwe mutuwaddeyo emboozi ne tubagala obbaka kasabye nanga tubikola ensonga yine gumba ebintu byonna ebigenda mu maaso bino bijja kukosa omwana Davina tebamanyi obulumi bwe bagenda okuteeka ku mwana ono n'ebimumu oba olyawo mu maaso awo naye nga essaawa ya kakati awo we tuli ku NCK TV awo obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova